sigenda kwerabira natambulako ne kondakita omu nasigala nkyamunoonya obulamu bwange nensaba Allah ow'ekitiibwa yansasira n'atujja mu taxi naye nakati paka ono kondakita nkyamujjukira teriyo yamuwanga ssente okujjako ng'amwebaza sebo tweyanzizza nnyo munnange we bali nnyo webalire eddala era ffenna twaga nti ekyali abavubuka balina empisa ng'ono olaba kondakita oyo nti ekituufu taxi ne zijja nga naye kwali bw'oba oyimiriza eno n'omulengeramu eri ono nga nti amwe mugende ono kalantwale kigambo Justin neeyanzizza webale nnyo nnyamba webalire eddala kyanjawulo ki mu mulimo gwo wano wennyini wenjawulo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukulamusizza wenna atulaba atugoberera atuwuliriza tetusobola kwerekereza kujjukiza kutendereza nga nnyo yatandikawo ensi eno mbutuufu wanjawulo otunula obwongo bw'obirowooza nejjamu akukwata mu mutwe ebimera n'emmeza gyabimezaamu nkuba gyabifukirira gyabibazaamu n'abyengeza agwanidde atenderezebwe mu butuufu mutonzi waffenna mu kusibira bwe mwesibirira ensi ekkoyeza bwereere nga tonneetaaga kintu kyonna weetaaga nnyini nsi ensi osobola okukwanguyira mu mbeera enjawulo namusiza wenna omuvubuka atulaba era atugoberera okusookera ddala fuba nga bw'osobola ofune enkolagana n'eyakutonda kuba ye byonna waffe bw'okuba tooki ku kuzaalwa kwaffe ye n'obulamu bwaffe bwonna ye bw'otuunula mu systems ze tulina munda waffe eyo mutima ensigo bibumba n'ebirala byonna ye ekyamazima bw'otomwekwata kitegeeza oba oli mu bbanga tokkiriza kuba mu bbanga abantu bitonde binnaffe tobiwa kifo kisooka tobiwa kifo kisooka mu bulamu bwo binaagoberera oluvannyuma nga nnyini nsi tumusoosowazza ng'omuvubuka eddiini giwa ekifo naddala ate gwe omuyisiraamu fuba nnyo olabikengako muzikiti fubanga nnyo olabikengako muzikiti swala zo zibeera 5 nga totunulidde ensonga yonna kuba abasinga twejajinga gwe kennyini nolabanga atasanidde kuyingira muzikiti kuba nnyina enviiri sanidde kuyingira muzikiti kuba simanyi nkoze ntya ne bwoba n'empale nga njulifu jangu tusaale ebisigadde tunaabiraba asalidde mu mpale njulifu n'atasalidde ddala beebamu tusoga nti enswala yona agisalidde mu mpale njulifu nkendeevu naye nga weeri atasalidde ddala then tayina teweejajinga teweesalira musango ng'okyali mulamu eddiini giwe ekifo ekisooka swala zo zibeere 5 nga tojuliza nsonga yonna ekyokubiri tubeere n'empisa kigambo mpisa kikulu banne ekigambo mpisa kikulu ofiiriddwa bingi olw'obutaba na mpisa ate ojja kufuna bingi olw'empisa empisa mu njogera nga totunidda nigo oyogera naye wa wansi muli ku level yemu oba kusinga empisa okimanyi teri ayagala kuwangala na muntu atalina mpisa abavubuka naddala abavubuka abaffe bannayuganda ngalimu ku mawanga agasingamu abavubuka mu nsi yonna kigambo ddiini kigambo mutonzi wo kirina kubeera mu namba emu kigambo mpisa namba 2 ekyokusatu tubeere bakozi tubeere bakakalukanyi mikwano gyange okulera engalo ndwadde namutta tosobola kuwona bubbi tosobola kuwona bulyaz'amaanyi so tewaliwo kyakulya kiwooma nga kyotuuyanidde simanyiyo kyabulabe nga kwemanyiza kuweebwa nakusabiriza ani agenda okukuwa leero nenkyakwe n'olulala akuwe wakoze eki abange bw'abanga n'omutonzi waffe yateekateeka ejjana abalala lye bayita eggulu ayina ebikolwa bye yatuwa bye tulina okukola okutuwa ejjana gwe lwaki oyagala sereza abwereere abavubuka mikwano gyange tubeere bakozi era abakakalukanyi omutonzi waffe gwe twasoosowazza wali waggulu n'empisa zaffe bino byombi agenda biisaako tutuusa ku buwanguzi bangi be tulaba abali mu bulamu bwe twegomba bateekwa okuba nga bino bibiri babiwa obudde eddiini mutonzi waabwe kifo kisooka empisa namba 2 ne babeera bakozi
bavuka bangi akapapula kafuusa akapapula nsobi akapapula kafuusa akapapula nsobi oba okoze mulimu kyolwo bal bwewetegereza bino birimu obugezi bali bagezi banonyezizo oba wa sente okumala weeks 2 mbuli kapapula ne bakuwayo omulundi ogwo ne banona nezisigadde zonna n'okunganya nga obaleetera buleetezi go obala otya naawe mikwano gyange baganda bange bavubuka ensonga zange 3 mutonzi waffe mu kifo kisooka swala zaffe 5 mu mbeera yonna ne bwe mumpale nyimpi gwe jangu tusaale onovunaanwa salabu kubeera nkendevu naye nga yoweeri empisa namba 2 muntu atalina mpisa mubi nnyo muntu atalina mpisa mubi nnyo namba 3 tubeere bakozi era abakakalukanye wakati mukola n'okakalukana tuwase nyini nsi agenda kutulabirira nga ayisiza ku mulimu guno wakati mukola kuno kwegambye nga namba 3 kano kakulu nnyo okola mulimu ki era ogukola otya gojja tugandiza emirimu gyonna ngigezezaako giganye kyanjawulo kikyozze nakyo mu mulimu ogwo gwe lwaki oyagala ogukole nga abalala bwe bagukola kebere booda gwe booda yo bwe tugisanga ku stage ddala abantu bonna oli bw'abazze kutambula ayinza okulondamu yiyo teekateeka pikiyo ng'omusaabaze obuvunanyizibwa bw'atuuka mu piki zonna nga temuliiwo agamba nnyini piki najja ntwale osiika kyapati yo kirungo kyekyenjawulo ekigenda oginoonyesa abalala oyoza ngoye mu lawundry kyanjawulo kimukwozaako engoye ndi kondakita kyanjawulo kimuba kondakita kyoyina sigenda kwerabira natambulako ne kondakita omu nasigala nkyamunoonya obulamu bwange nensaba Allah ow'ekitiibwa yansaasira n'atujja mu takisi naye nakati paka ono kondakita nkyamujjukira teriyo yamuwanga sente okujjako ng'amwebaza sebo tweyanzizza nnyo munnange webali nnyo webalire eddala era ffenna twaga nti ekyali abavubuka balina empisa ng'ono olaba kondakita oyo nti ekituufu takisi ne zijja nga naye kwali bw'oba oyimirizza eno n'omulengeramu eri ono nga nti ammwe mugende ono kalantwale kigambo Justin neyanzizza webale nnyo nnyamba webalire eddala kyanjawulo kimulimo gwo wano wennyini wenjawulo okutuusa okusima kwange eri omuvubuka ono si muvubuka ndoza mwami musajja mukulu ansaasira omuyita omuvubuka mwami Josephat Seguya mu bantu abagiya nze nganze omuntu namukkiriza lwaki alina programu gyakola bagiyita lugambo ffenna tukuze tumanyi nti olugambo butwa kibi nnyo omuntu okuba n'olugambo nga mwami Seguya tajja na lugambo nga talusaamu birungo nga tegufuuka mulimu okimanyi ti kati akola show namba nga ya lugambo ng'ensi emulinze bulinzi amawanga gatambudde nga ekimutambuza lugambo ogamanyi obungi ndoza bano bandibadde kyakuyiga n'abalala bangi omulimu gwokola weetaaga otuulo weebuuze nti tuli bangi abagukola kyanjawulo ki ekinanoonyesa abantu nga banoonyanze nga maliza ebigambo byange wano mukole nnyo tuwase ate tuzaale nakoleranga meat packers wano mu industry okuva nga sinnawasira nempasira nga wenkolera munnange teri wa buvunanyizibwa yenkana yatutonda nga tonnawasa tasobola kukuwaza akameeza ne bwe zibawo zikubulankanako bubulankanyi omala kuwasa yamanyi bwabikola nga abaana tebannatandika kusomeza fizi tezibaawo teweegezibwaza nnyo kusuubira nti ayina kusooka kuzikuwa kati olyoka owasa olyoka ozaale sebo oyogera ngani gwobiteekateeka gwomubalira gwani gwali olabye nga yasooka kugaggawala n'alyoka awasa nga agaggawadde nnyo mune fizi yasooka okufuna nyinza okuvuga ku mmotoka mbadde n'abakyala nga basoma mu omu nga n'abaana basoma ensonga zange 3 mutonzi waffe mu kifo kisooka swala zaffe 5 empisa okubeera omukozi family buli kimu kigenda kutambula bulungi ono muvubuka alina ebitendo 3 buli muntu wamwettanira munnaddiini alina empisa mukozi oyo buli muntu ayagala amuwe muwala we ne bwe guba mulimu by'omuntu oyo gwayagala zaala abaana ku nsonga zaffe 3 ezikulembedde olimbuulira nawe olredde oli mwana kati singa kitawo yabitegeranga ggwe wandibaddewa kkiriza nkwerekereze saba mutonzi waffenna atukumira empuliziganya ate okubeera abagezi mu bigezi ebinene mu nsi muno nandikiise busiru ne kankiyite butategeera
nkikwewaza tulanga osirikirire ng'omu okozesa amagezi go bingi bijja kwanguwa insha Allah tulajanira omutonzi waffe nakkiriza okusiba kwaffe kwe twakavaamu atukumire obukkiriza mu bwomu bwe atukumire eddiini mu kifo kisooka ate okuba n'empisa ate emitima emikakaalukanya era emitobi akkirize byonna bye tugezezzaako ebitusobyeko nga Batonda atusonyiwa katukwerekeza atulabe era atuwuliriza nsigala nze Muhsin Burhani Kiti Ssaabasajja Kabaka ku myaka 7 tukozaayoza tulajanira omutonzi waffe ffenna akwongera obuwangazi obulungi ebibula mu buwangazi bwo abikutuweere wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh